Ye Hajati Madina mujukira bulungi nnyo yayimba kayimba kamanyikidwa nga bibuuza era kana kayimba kaiseke emyaka kaliwo ebiseera bya ndoza pastor yige ebiseera we bityo munange muyimbi ono embeera gyali mu sinungi n'akamu era ng'avuddeyo n'abeera ng'ate akola ekiraamo takubye kubeera ng'ate akola ekiraamo avuddeyo n'abeera ng'ate alaalika abayimbi omuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya NUP era olumaze okubeera ng'ate akola akatambi kano bamwambalidde ngenda kubeera ng'ate kuterawo obutambi bwotongera okubeera ng'ate tumanye embeera nga bwe badde sayidi zeeyo tula butuzi kaalira shakasha mtumodo walinyo okubeera ng'atakolako ku namba z'essimu wansi awo ezita ku sitika zijja kulomereddwa agweyo nowena alina ensonga ezigenda okubeera nga teziseera ajja kukolako buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo malidadi sana katusibule n'omukyalo ono Hajati Madina bibuuza n'obubaka bwe yasobola okubeera ng'ate aweereza omukulembeze w'ekibiina kya NUP Tembaawo. Bobi Wine ajja buziku page n'ateekako comment n'ogaano pama n'ozibikira ennyuma n'odduka n'ofuuyira abantu no just a comment nga comment nze Bobi as a Bobi Wine ajja n'ateekako comment n'oddukanira ekyalo kiramba n'owaluka buwaluse eggwanga ddamba n'olipamira n'ofuuwa nze sijja kwagala kuba nti mugenda kujja mujje Madina afudde mujje Madina ng'ali bubi mujje Madina nga abulwa ne sente ezigenda mu ddwaliro agula eddagala mujje kati olwo mujje nga muzunza obukeesi tomutawaananga ekintu kyonna Allah bw'anaaba nzijuludde ekiribaawo oba ngenda kuziikibwa mu ssanja oba ngenda kuziikibwa mu ki oba ngenda abasiraamu wallahi tebalirema kubanga bagenda kungulira essanda bwe muba temunyambye kati temutawaananga bwe mubanga muganya okunyamba kati mu mbeera gye mpitamu ey'okubanja n'eddagala nenimbula nentuuka wano nemmira makerenda nga gaweddemu njaga agenda mu ddwaliro baŋŋamba okunnongoosa bansalira miliyoni 3 mu mmeka ze sirina saawa zino neŋŋamba kambeerewo mpolampola ezo bazisaze naye tewaliiwo sente endala zigenda kubanga zirongosebwa ezo neŋŋamba kanzireke kambeerewo Allah mpaka bwalintwala kambeerewo mpaka Allah bwalikkiriza nenva mu bulamu bw'ensi kati saawa zaakakati mukere kumacha muveyo Madina olwo Madina Allah amututte mujjenga mujja musunku nedda omuntu nga basobodde okunyamba kati bw'oba tosobodde ya Rabbi nedda obubaka bwange bugendwa Hajati Madina bibuuza Mama Madina with due respect tukwebaza olw'obuyimba bwe wayimba bibuuza amasannyalaze gabuuza walaga wa mukwano ndabye nze oluggi n'enkoko bibuuza mu abantu bakafuna smartphone abakava mu byalo you can google she had that song nakati nti bw'olukuba luvuga that's the truth kati Hajati Madina bibuuza ndabyeko video y'okusabula TV nga olinga asaba obuyambi olinga amanyira abalina obbukuwa olinga aduula obuduuzi olinga akomandinga olagira obwana bwo obuwazaala ne bufuna ssente ngomaze obulabiridde buganya okukomawo okukulabirira bw'obanga mu bayimbi bano mulimu gw'obanja tukubanjizeeko waliko wa Bebekulu obanja Bebekulu tutandika omugamba please Rasta Hajati Madina yeetaaga eddagala waliko ow'omugenzi Yiga may his soul rest in peace naye nga Yiga yabateekamu ssente eziwerera ddala Yiga oyo I don't think nti waba omubanja simanyi naye kati engeri gye yavaawo tetulina wakubanja mpozi mutabani we gwe tunagamba oyinayo ko Madina ayagala okugula eddagala but besides that eriyo abategesi b'ebivulu oyina omutegesi w'ekivulu gw'obanja tutandika obbagamba kuba kusinziira engeri gy'obadde oyogeramu nga tosaba wabula okomandinga era nze temusaba kunnyamba kati temuleetanga obukeesi ani akugambye mutulire leeta keesi ye entitlement gye nayogeddeko gwani akusuubiza nti tugenda kuleeta ne keesi tugenda kuleetera keesi ng'ofudde who told you that someone is there already waiting for you to die agule keesi tosala bigambo naye bw'obanga olina obwetaavu okusaba okutuufu
kuba n'abantu tekuli muzaddewo, tekuli gwe wateresa ssente. Kola tunes bano si be bazirina, company zirina kola tune ezakola partnership ozimanyi, bw'oba tozimanyi ask otandika okuzibanja. Mulekerawo okuteeka olugezigezi n'olusiddiiki ku bantu abali mu art industry. Art industry is like any other normal business, banange. Like any other normal business. Nga bw'onoyingira obusuubuzi, bw'onoyingira obutunzi, kati singa omutunzi w'ekyalaani omu afuna ebizibu se bava ayimirire ku batunzi abalala. Yeebuuza kwani ng'ayingira endongo oba ekyalaani. You're a woman. Calm yourself down. Twabagambye nammwe mubeererengawo abantu before we start calling people to come and help you in your era, when you were on top, when you had that heat. How many people did you help in the art industry? Because mwebali ababadde babonabona atiyo nga goli waggulu nga tebo bali wansi. Did you help someone? Then tutandikire kwabo tubagambe mu cheerleading eno campaign y'okuyamba Madina. Naye omuntu agenda kulwa ne wabayambira oyimiridde mu kamera feeling entitlement ate sigo wayimba oluyimba lw'eggwanga mukwano oba munyambe oba temunyamba zete muletanga obukesi bwamwe nga nfudde gwani yagaye mutujja na kujja okuziika ng'ofudde. Ate Madina goloza mbu omufu agenda kwa wanjawulo. Abo bolaba mu art abamu baziika bakitaabwe ne bannyaabwe balaba dda abafu ba VIP n'abafu abalamu abali nnomo. So omufu oyo alibeera mu bali nnomo. Banno babadde nga bafiirwa, babadde nga balwaza. How many have you stood there for? It's not even about money. Omuntu wafiirwa wali ofuneyo ku transport n'ogenda oziikirako mu art industry. Wali okikozeeko. Wali ogenzeeko mu lumbe oba ennyimba emmeka. Yesaawa mentioninge tugambe omukazi abaddewo, yesaawa nammwe mumubeererewo. Naye ssebo gositame ku basajja n'abakazi abalina abaana baabwe eka balina neno industry ajiroga ali ku mapeera waggulu alabanga abaterera naddamu n'anyweza ensaasize. Like the way you are commanding ngobogeza nzata mujana munyamba mama tamwampadde sente bweziti olimba kakana ogambe bannange nange nali muyimbi oba ndi muyimbi wadde siina hiiti omukulu bebe kulu taata nayimbirako ewuwo beera omunaku ayina empisa. Amugambe naliko ewuwo mu backup artist munnange obulwadde bunnuma kozi bebe kulu taliiwo okumanya bikukwatako ayina ebizibu byalina abaana be bakuza alina okugobagana nabo. Akitegeera omugambe munnange gyendi embeera si nnungi neetaagamu akadagala bansindikemu. These people will come out and help. Naye gwe bw'oyimirira mu nju yo n'ocommanding nga nze munyambe temujja okuziika era tebajja kujja ate batajja kuziika nga bwe batandika baamusosola naye nga wagoba bagoba nga gwe abagoba. Akitegeera tewali kuba n'abayimbi yakukolimira aba yakusindikira bulwadde bukuluma. Tewali. Ate era mu bana abayimbi boolaba mwandibanga mulimu abalina agalwadde agazito n'okusinga obubula kuba teboogera. Kati gwolowooza because you fell sick the entire world has to pause. Tekisoboka. Tekisoboka. Ate bw'oba weetaaga obuyambi tebukyaliko wa kibiina kya bufuzi buli muyimbi aba alina okukuyamba. Naye oba kutta oba approachinze otya gw'olinganga maama eyazaala obwana bwo obukomandinga mu butuufu si kyabwenkanya si kyabuliyo gwe wayimba bibuuza. If I take you back to those days ng'omwana ono bakwata obukwasi mu ngalo regimu yammwe eyo nabbi omukazi bla bla bla. Si ya regimu mwatamuliranga mu motoka eriko mbizaayo. Simanya waliko ne ku nnyonyi nga pastor abatadde mu nnyonyi bayiwa ssente. Was it Kalere obwayize? Walimu. Did you help anyone mu art industry? Mwe munalowooza nti munafunanga ebizibu mugenda kubitikanga bannange nedda. Tekigenda kusoboka. Ate ne media oba internet kati eraba nti bantu mwe muyitirizza. When a fan gets a problem, a few of artists bavaayo okujoininga. When a fan is in need, when an artist is in need, tuyita buli mwabawagizi mujje mutuyambe era ne bajja. Kati tukooye. You either ask politely, nice and with respect, oba sirika beera mu nnyumba yo Mungu anaakujjululanga bw'ogambye Mungu ali kujjululira buli babuyinza bwe nakusalawo okwe. Toteeka mugugu ku muntu mulala yenna.
toteeka mugugu ku muntu mulala yenna. Gwe sebo obuyambi obukomandinga ng'eyabuteresa. Obukomandinga ng'eyabuteresa. Wava otya wa Bebe Cool? Wafuna omugaati ewaayiga. Wava otya ewaayiga? Akitegeera. Kitegeeza nti bwe wali okyesinga obulamu bwalimuko kaddiiru k'akasente wano n'ofuna kasinga ku kawali n'ogenda ogatte kawali. Did you help anyone? Besides monetary terms, have you been there for people ogundi alwadde ne tukulabako mu kawoshi? Tukola kawoshi wano, tukoze ngazi kawoshi. Have you ever done a charity ne tugiraba nti yiino? Kakati mmwe ddala mwagala bwe tuwogerako mutuyita ababi? Nga gw'oyimiridde okomandinga okufa obufi? Era nze munyambe. Era mutanyamba temujja kuziika. None of these artists akola mu funeral home. Oba mu funeral service. So it's not a mandate that I must, bring a coffin for you. No. Ate mu Busiraamu n'essanda tebagisonda. Kati gwe tewaleeraliikirire nakweraliikirire. Gwe beera ku Oran. Bw'oba tosabye buyambi bulungi bantu banno bano, kulaba ngeri gye bakuyambamu nti akadagala kabulako ssente mmeka. Kubanga era nabo balina obwetaavu bwabwe tebagenda kuwa buli kimu. Kitegeera. Which job are you doing right now, honey? Which job are you doing so that we can advertise it? Abantu bajje bawagira omuyimbi wabwe gwe balabanga ku Kivulu bamanye nti ayinawo ka restaurant, ayinawo ka mudaala, ayinawo boutique y'engoye, ayinawo edduuka, so that bakuwagira. Ogira obeerawo nga weebeezawo mu long term. Dano okulowooza nti nno bana abayimbi be balina okukubeererawo. Ate ng'obayitanga ayita akaana kato wano we naaliisa omwana wange asembayo. Eyo entitlement eyo. Ebalowooza nti bwemufuna ekizibu buli muyimbi ayina okudduka agw'eddalu. Tekigenda kusoboka. Tekigenda kusoboka. Bwe mutaazuukuke mugenda kufuuka ku buliri ng'obudde buli bwa misana nti nga mulota. Muzuukuke bakwano. Be there for people so that people can pay you back. Bwe batakusasula tukukulume nti tebakusasudde. Than okudemandinga when you've never even tosulangako wadde mulumbe wadde okunywayo ekikopo ky'obuugi. Ekyo abantu bayimbi banno. Kanti wano nga temunnampasasalako bigambo nti navumye omuntu. Sirina gwe nvumye. Mulekeraawo abantu abayita ab'ekitalo n'abagagga okujogajoga ng'abaavu. Katonda ajja kukuba omuggodde mu bwavu. Abantu abamu muli bagagga nnyo mutumanyire. Osobola okubeerako mu bulamu bw'embeeramu. Nkweko tukole bata. Ojjeko mu bulamu bw'abaavu nje mbw abagagga. Osobola okusurvivinga gwe. Emubira biringa na bikoko bizungu. Tosobola kusurvivingira mu bulamu bwe tuwangaliramu gwe mani even a 1 hour. Nga tokolodde. Tukole bata nkuweemuko. Mutuwanga n'ekitiibwa mmwe ffe abasurvivingira eno. Mutu respecting ennyo. Osobola okuwangalirako mu bulamu bw'empangaliramu gwe mani. Wadde olunaku olumu. Mupama byuma. Oba mupa batangira. Big opama gwe mpama mani. Oba oli munene tolina busolo buna. Olinaaka. N'ensigezi. Kati be mujoga be mutumanyira nze temumanyira mani. Nze siri mwaba bajogebwa. Siri mbantu be banafuya. Siri mbantu be bagala kumanyira. Ate njagala nasanyusa nnyo nga ne nasanyusa nnyo nga Shiba akoze omukutu gwe. Abantu mukole emikutu gyammwe mufunenga kwe mwogerera ebintu byammwe. Abantu mwesonye ba YouTuber ne ba TikToker. Nalabye omwana nga avuma majambere. Nga amwogerako wali mufere bwali omubbi. Naye nga mu majambere mbantu babaddasaso yabaddasooka. Mulese ba TikToker mu business ne bafukira ebyokola. Bwokola business ne kwata nto nze namutekabo. Nze namulanga. Gwe twache weranga. Nawe weranga yiye kwate. Ngadde ko ngabeera ko ngakolimanga ye ujjanga kufukira ekizibu. Mukole emikutu gyammwe. Musobole okulanga ebintu byammwe. Muli mukusembeza amajini n'ebyokola mu business zammwe. Muli mukusembeza ebyonzira mu business zammwe. Abaana basudde abantu bangi. Baleka baliko omuzimu omubi. Nze mbabuulira. Abaana ba Kariyoki baasula amabaala wano gonna ne gagawolwa Kariyoki.
buli bale alimu kaliyoke tekyaliwo pozi ng'ogisanga ensi gyekoma twabagamba banene netubagamba bizinesi muzitaddemu kaliyoke zigenda kufa era ne bizinesi bagibanga kaliyoke ebyena nga bimanyi kiva ku sajja kijja nga kibambala nekyeyirira omwange nebikuyiriramu mulowooza mulangisa nnyo ba tikitoka mulangisa ba youtuber gy'onookoma gy'onoogwera beesembereza olimbuulira beesembereza olimbuulira nze abaana abo ate kyennaku teri kintu kirumanga muntu butasiima abantu abo tebasiima zera bali ne jobless nangamba yandaza abana babiri omuwala n'omulenzi nangamba abo bakoowa bebekulu tolabanga nze bebekulu yantama ate abo bamukoowa batya kwogera naye abali wano ne bawulira ng'ayogera baagala mutuga ne mugamba lwaki nangamba gundi bamubbako emmotoka mbwomu bamubbako emmotoka bebekulu n'agaana omugulira emmotoka bebekulu akugulira emmotoka mwana wa kitaawo gwe wali omubadde ki abantu amu njagala muyiga ekintu kimu nti okubeera ne bebekulu kiyamba ggwe tekiyamba ye kiringa okubeera ne mama fiina okwagala mama fiina kiyamba ggwe bw'oba toyagala mama fiina n'alemu okulya n'alemu okwegatta n'omuggyako ssente ne zimuggwako lunaku kiro wali omugulidde emmere mpaayo olunaku olumu lwe wali osuubidde nti ogenda kuwaayo bebekulu beyo ba tikitoka mbu saamuwaddemu saamutaddeyo baali baagala okumanya ani gwe nagamba nti mpositinga mwenna abasinga emikutu mwagikuliza ku nze peegi zammwe zikuze lwakuba nze abana mwakolamu n'emikutu nagifuna ne bulutiiki lwakuba nze bwe mutapositinga nembaki nesepositinga bebekulu wotamupositinga n'abaaki kubanga atandika okuyimba nga temuliiwo mulya na ku linnya lye bwe mutamwagala n'abotoka n'abaaki kiyamba ggwe okwagala bebekulu oba Kamiliyoni oba Bobi Wine kiyamba ggwe okwagala mama fiina oba otya oba otya nze ndabyekowa n'abantu bangi mama fiina bagulidde emmotoka nabaga ono miliyoni 10 zimutwalire ono muwa miliyoni 2 ono muwa miliyoni 3 mama fiina yafuna coincidence yaguno ogukazi ogulina amabeere amangi gulinga ogulonsa embalaasi gwe yalabirira mbukubanga gwagala okukola akasomero kakwateyo gw'osaaganadde godo ya mama fiina tolikwatayo kyova wagenze wa sipiika bamugobye mama fiina nze atamutya gwe ntya mpozi nga si mama fiina webulenga gwe mmanyi ojja kumuwulira gwe wamutakula oza lwaki wagenze wa sipiika bamugobye mama fiina kube yakukolera be yayitamu be yatoba yandebanda kuzimbira kasomero ako yabagulira ploti mmeka ennyumba ye wakisani yagibazimbira empisa z'embi zakulemya omusajja okimanyi bulungi omusajja yakukyawadda myaka gigenda mu emeka omwesibyeko n'ovumisa mama fiina n'omuvumaganyisa ne mumwagaza obulenzi obuto nga mwenna bagulidde amamotoka bayamba bawa ssente ze muli ku social media ku ne musobola kuvaayo okustandinga naye nange bwe navaayo okustandinga naye mwanvumiramu buli avuma mama fiina mumusupportingira mu inbox mugambe bwoti ekikazi ekyo tetulina kukigamba kyatutamada obadde ogenda muwattako mabina gayina obadde ogenda muwaaki muyiga abantu bemwetaaga nti oba otya oyo omwetaaga era mubeesibeko kubanga gwe abeetaaga sisuubira nnaku mama fiina lwagenda kwetaaga sisuubira nti bebekulu akwetaaga abantu abeetaaga bebekulu bangi kyekimu ne Shiba ndaba n'abakazi abalina amannya ageweeka bavuma Shiba agenda beetaaga ddi nga newe yali mu mbeera embi teyabeetaaga
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.